Nkwaniriza omulungi ampuliriza kuzuula Uganda era nkomyewo katabo kaffe akambayiwa ku ssuula ey'okutaano eyitibwa Ekyagazi omubi. Ku lw'omukaaga akawungeezi Mbayiwa yali ali awo ku buliri bwe mu Ggandaalo n'awulira akonkona ebweru. Bwe yali asitula ku mutwe bw'ati yeeyongera okwetegereza n'alaba Namusisi. Okuva lwe yasisinkana n'Endibasa omulundi ogwasooka ebirowoozo bya Mbayiwa byatandika mpola mpola okwesamba Namusisi. Yaddangaawo buli kaseera n'ageraageranya obulungi bwa Ndibasa n'obwa Namusisi n'alaba ng'obwa Ndibasa bwo bwasukkiridde wala nnyo. Mikwano gya Mbayiwa baamusekereranga bulijjo nti omuvubuka omulungi nga ye kiki ekyamukwanyisa omuwala omubi ng'oyo, ye ng'abaddamu kimu nti ekyagazi omubi. Abalala nga bamujerega nti tamanyi bumanyi kulonda. Mbayiwa olwatunula ku Namusisi bwe ppa ebirowoozo bye ne bimukubira mangu ekifaananyi kya Ndibasa n'alabira ddala ng'ono kisasiro kw'oli. Yamala nagamwaniriza atyo nga tassizzaayo na mwoyo nti ozze. Ennyaniriza eyo omutaali bbugumu n'akamu Namusisi teyalema kumukangamu kubanga Mbayiwa yali tamwanirizangako atyo bukyamukwana. Kyokka ye yasalawo butalaga nti akoseddwa era kwe kubuuza Mbayiwa mu ddoboozi erijjudde obusaasizi nti bambi obadde otya? Oli mulwadde? Mbayiwa bwe yawulira eddoboozi lya Namusisi eggweweevu erijjudde ekisa, emmeeme ye n'emunenya olw'okulajaggalira n'okulengezza munne. Mu kusooka yagolokoka n'atuula nga bw'ayanjuluza n'emikono gye gyombi era nga bw'agamba nti ndaba kwani munnange. Namusisi olwo n'awulira nga gwe battikudde ku mutwe ensuwa enzito ennyo. N'addamu n'eggono erijjitirivu nti kunze mukwano. Naye mazima Mbayiwa obadde ontiisizza kuba mbadde ndowoolereza ddala nti ondwaddeko. Ko Mbayiwa nti olwaki? Namusisi n'addamu nti nali nkulabyeko ng'otunula bw'otyo nga bwe nkusanze. Mbayiwa n'abaka omukono gwa Namusisi n'amusika ng'amuzza ku kitanda atuule nga bw'amugamba eno, bw'asekereza nti mwana gwe naawe, ng'eno bw'amusunako katono okuttama mu kuzannyirira. Bombi ne basekamu olw'essanyu. Namusisi kwe kuwemuukiriza munne nti namusaako nno. Ko Mbayiwa nti naawe ate ng'ozze oyagala okulamusibwa. Ko Namusisi nti mukadde oba ogaanye okunnamusa, nze kankweramusize ye wali wafukamidde yafukamidde dda wansi aleese n'engalo atandise okulamusa n'eddoboozi erijjudde ekyejo n'eggwoowo. Mbayiwa n'amugamba nti naamu ekyejo olikikomyawa? Namusisi nga bw'akubira ensingo mu ngeri ey'okuzannyazannya n'agamba nti bannange, bwe siikolere ku ggwe kyejo ndikikolera kwani? Awo bombi ne batulika ne baseka. Mbayiwa wuuyo nno tabase engalo za Namusisi, olowooza tatandise okuzizannyisa. Ssebo atandise. Namusisi kwe kuwujja munne akabuuzo nti gwe atalina kyejo, lwaki obwedda okutta engalo zange nga tozita? Ebyo yabyogera atuula ku kitanda. Ko Mbayiwa nti anti zimpoomera. Namusisi n'asekamu katono n'alyoka ayanukula nti mukadde, osisa n'atayagala kuseka. Engalo z'omuntu zikuwoomera zitya? Simanyi oli musezi. Mbayiwa n'addamu nti nedda, nze muli mpoomerwa buwoomerwa okubukwatamu. Omanyi bugonda bulungi. N'amuseka n'amwesigamya ku kifuba kye. Namusisi n'atunuulira Mbayiwa mu maaso. Bombi emitima gyabwe ne gikubagana bweppuku nga essanyu lyokka lye bawulira teritendeka. Mbayiwa ye mwangu tubeerere ddala wano bwe tuti, nze nnyumirwa nnyo. Ko Namusisi nga bw'amwese bengululako nti opapa ki?
tebuuzibe tusooke tunyumye. Ne banyumyamu awo. Nga wayiseewo akaseera Namusisi yatandika okugogola ekisenge kya muganzi we kye yasanga nga kiri awo Nagalaale. Obudde bwali buwungeera, awo Namusisi n'aleetera munne lumonde omwokye. Lumumba bwe baali banyumya ne Namusisi n'amubuulirako nga lumonde omwokye bwamuwoomera ennyo, era Namusisi bwe yamuleeta n'asaba aliise ku munne, naye teyagaana. Abaamuliisa Namusisi ne yeekaabya nti, wuuwi nnyabo onnumye engalo, kale mazima banno balumira bwereere. Bayiwa yasekerera musekerere mu kifo ky'okumusaasira. Mpozzi kye yakola yasika musike n'amussa mu kifuba kye, ate n'addira omukono gwe ogwa kkono n'atandika okugwezesa ekyenyi kye, eno nga bw'amugamba nti, wattu tonneeraliikiriranga n'akamu, nze obutakulimba omutima gwange waguwamba dda gwonna, kyokka muli n'awulira akaloboozi akamunenya nti, yii, lwaki munno omulimba bw'otyo? Naye n'akazibiikiriza. Olwo n'atunuulira Namusisi mu maaso. Bayiwa bwe yalaba munne ng'atebenkedde bw'atyo ateesenga lubigi n'obusekoseko nga bumutimbye amatama, n'awulira ng'olubuto lwe lumwokerera olw'essanyu, n'omutima gwe gwonna nga guli awo ng'oguli mu kabiga olw'omukwano, n'okussa nga takyasobola kussa bulungi, ate nga n'omubiri gwe gwonna nga guweddemu amaanyi. Awo n'addira emikono gya munne gyombi n'agibamba, ne beegolola bombi, nga buli lwe bamala okwegolola bassa ekikkoowe. Oluvannyuma buli omu yawulira nga atamidde munne, okwagala munne, era balabira awo nga buli omu agwira munne, banyweregana olugenderezo. Mpozzi bakusazangamu katono ne batunuuliganako, nga buli omu amwenyaamu olw'essanyu n'omukwano ebyali bibabuubuukamu. Ne batandika n'olwo okuvuganya mu bigambo nti, nkwagala nnyo, nze nsinga, nze. Ne baddamu buto okunywegeregana, emimwa ne gyesooza okukamala. Bwe baamala okulya ekyeggulo, Namusisi n'asaba Mbayiwa amulage ku katabo ka bbanka alabe ssente ze yaakasundawo n'okugula entebe. Olwo Mbayiwa kwe kumanyira ddala nti waliwo eyali abbidde ku muwala ono, nti aganzizzaayo omuwala omulala ng'ayagala okumweggyako. Kyeyava addamu n'ekkabyo nti, owange ombuuza akatabo ka bbanka ssente gwazinkolera? Namusisi eyali talindiridde akantu ke yali ayita akatono katyo nti kayinza okwogeza Mbayiwa ebikankana bwe bityo. Yagenda okulaba nga munne atuukidde ddala wala ennyo, ebyokuddamu byamubula. Namusisi ye yasookera ddala okuzimba Mbayiwa ku kirowoozo ky'okugula entebe, ng'akooye okutuulanga ku kitanda kye ng'azze okumukyalira. Okukuma mu Mbayiwa omuliro, Namusisi yatoola ennusu ze 5 malamba n'agamukwasa. Mbayiwa n'ayongerako 10. Mbayiwa n'aggulawo akawunti mu bbanka ey'okugula entebe. Mbayiwa bwe yajjukira ebyo byonna kwe kusalawo okuzikiza oluyiira lwe yali akoleezezza, kwe kusalawo yeetondere munne. Namusisi yamuddamu mangu nti, mukadde, obadde onsobedde. Ko Mbayiwa nti, kale ebyo tubyerabire. Mbayiwa yatandika okutunuulira Namusisi enkaliriza, ate nga assiza kumukumu. Munne n'amubuuza nti, owange, lwaki ontunuulira nga totemya? Ko Mbayiwa nti, anti onsanyusa. Namusisi n'addamu nti, nedda, gwe osinga okunsanyusa. Ko Mbayiwa nti, nedda ggwe. Luvannyuma Namusisi n'agamba Mbayiwa nti, tunula nneeri. Mbayiwa n'amubuuza nti, olwaki? Ko Namusisi nti, bambi nkwegayiridde kola nga bwe nkusabye.
nga bwe nkusabye bwe mba nga nze nsinga okusanyusa. Mbayiwa olw'okwagala okusanyusa munne naye n'akola nga bwe yali asabiddwa. Yali yakatunulira akaseera mpawe kazira amangu ate. Munne n'amugamba nti kale kyuka otunule eno. Mbayiwa bwe yakyuka yasanga Namusisi afunyizza ekikonde era nno nga bw'amugamba mu ddoboozi erijjudde okuzannyirira nti bwe nkuwa ng'ofunyaako. Ko Mbayiwa nti kale. N'akwata Mbayiwa mu ngalo. Mbayiwa n'awulira ekintu ekiringa olupapula mu ngalo ze era olw'amaddu amangi eby'okufunyaako teyabijjukira. N'ayanjuluza engalo. Yagenda okulaba ng'akutte akapapula ka nnusu 100. N'atunula ku kapapula ate n'atunula ku Namusisi naye nga talina kyanyega. Olw'okwewuunya oluvannyuma n'amubuuza nti zaaki zino? Ko Namusisi nti zongere ku z'entebe z'osonda. Mbayiwa nassa ekikkoowe eky'amaanyi. Yatunuulira Namusisi nga tamumala ate mu kiseera ekyo omutima gwe ne gumwebbika buto kubanga ssente z'entebe yali azizzizza mu byambalo. Essuula yaffe ey'okutaano ekomyawo era nga nkusaba